po jako akawuwo. Luweero y'emu ku disitulikiti obumenyi bw'amateeka gye businga okwegirisiza nga tewayita bbanga nga waliyo ebikolwa ebyekuusa ku butemu, enkaayanaako n'ebikolwa ebirala. Baadde basinziira ku mukama gwabwe osaabaddewo adde mukyala naye bikadde munafu kugange wakuze myaka kati olw'obunafu bw'oli kadde bubadde beyambisa obunafu okubeera nga babeera buki. Abatuuze ensonga eno batera kugissa ku byakwerinda ebinafu ko n'obwakireerese obusuuse mu kitundu. Kyetuva twasazeewo okubeera nga tuzimba police stations era bajja kuba bazimba mu baga etali yawala. Tusobodde okugenda e Luweero police station tugirambudde bagenda gimaliriza bulungi bateekeko ebyetaagiso byonna. Ate bwe tutuuse nnyumba za poliisi we basula naye wabadde wabi nnyo. Kino nno kiwaliriza bamusigansimbi okuva mu ggwanga lya Amerika okuzimbira abatuuze b'e Luweero ku kyalo Kasiiso poliisi oba olyawo ng'embeera y'ebyokwerinda eneeterera. Batuyambe okunywa bagendeeze. Gavumenti etugamba tulime emmwanyi ate batugaana okunoga ebito. Tunoga emmwanyi okutuuka mu nnimiro nga zengedde nga bazibbye. Tulunda obubuzi bwaffe babubba. Abatuuze abawayizaamu ne ABS TV batutegeeza nga bwe bali abasanyufu ku lw'abazungu okujja mu kitundu kyabwe era nga balina essuubi nti obumenyi bw'amateeka bwakuggwa mu kitundu nga n'enkulaakulana yakweyongera. Twaga tulina enkulaakulana zaffe mu kitundu, abatuuze balina enkulaakulana. Ayagala okujja okuleeta bizinesi mu kitundu asooka kubuuza security. Kitegeeza poliisi so tuyamba bwe banga bweri security. Tukuma obulungi lwakuba obuzibu tulina poliisi batuwa batono. Twagala abapoliisi abawerako mulimu abatamiira ng'obudde bukyali tubatuukako nga tufunye ebizibu bategeeza nga poliisi bwe bajaagala ennyo kubanga ebayamba newankubadde ng'olumu bamanyi okunywa omwenge ate ne bagangayira n'otuuka okugendayo ku poliisi ng'oluusi tebaliiwo obanga webali wabula nga tebasobola kukuyamba olw'okubanga babeera batamidde era wano we basinzidde ne basaba abakuumaddembe okukomya emizenga gino. Poliisi twagala tukwatagane tuyambe tulemega nti tulina poliisi mu kitundu naye nga tetulina poliisi n'okunywa bakendeeze. Security yeetaagisa mu kitundu nga tuyambagana nabo bayambagana. Obatuukako baweddeyo dda batubba ku bizinesi waffe tetuyambibwa naye ng'ate security tujagala ne gavumenti etuyambe bakwatireko kubaffe tukooyo basondera. Ssentebe wa NRM ow'e Kasiiso mu Luweero Kigozi wa Lusimbi annyonnyodde lwaki yawaddeyo ekifo ne bakizimbamu poliisi era ng'agamba nti akyawaayo n'awalala we banaazimbawo okusulanga. Nengamba tekijja kusoboka nenga kampeyo ekizimbe awange babenga bakolera wano kubanga eno kino kibuga aba ekyalo nenga kikuze nnyo Kasiiso akuze nnyo ayina abantu bangi nnyo abasukka ne mu 15 eyina mu business ezigenda nga zeeyongera okula amasanyalaze wegaliso wakyayongera okula ate bwakula ne crime yeeyongera kati abantu bababba mu motoka abalala bababba biki kati kyovula nga poliisi yeetaagisa kati mwenala bintu bagenda okuba nga tewali poliisi. Omuzungu Mark Carrigan ow'emyaka 29 nga nzaalwa ya Amerika ng'ali wamu ne banne batutegeezezza nga bwe baagala ennyo eggwanga lya Uganda era ng'ekyabaleese wano okusiga nsimbi mu by'obulimi wamu n'ebyokwerinda. A blessing to be here. Truly, Uganda is the pearl of Africa, but we think this region in the Luweero is very much the pearl of Uganda. So we are very, very lucky. We cannot wait to be back. And thank you for being such gracious hosts. Thank you. RPC w'e Kasiiso ategeezezza ng'obumenyi bw'amateeka bwe bubadde bweriisa enkuli mu kitundu kino wabula nga kati kino kyakuggwaawo era ategeezezza nga n'abavubuka bwe batalina mirimu ebimu ku bibaleetera okunywa omwenge wamu n'okuzannya zzaala era bw'atyo n'abakubiriza okunyiikira okukola. An increase in insecurity in this place. One, redundancy of the youth who are not having jobs. They have resorted to drinking and fighting, then stealing. Two, the local communities, majority of them may not be involved in agricultural activities. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.